SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Abakyala abakola ku TV especially abawala b'ennaku zino bw'otunuulira ebintu byabwe ng'egye babikola mu bimalamu amaanyi kyova olaba nakugamba nti abawala babeera bakozesa TV okuba nti beetega okufuna abasajja abagaga n'okufuna ebintu eby'enjawulo since bava mu family boolyawo ezitali z'amaanyi nnyo. So especially abakyala abasinga bakozesa TV z'okweraga n'okuba nti like okwetega okusobola okuba nti bafunako akanyeebwa. Wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remmie atacyaliko Spark TV maze okuba nti bamugoba obudde bwonna abadde amumalira byende ba Raymond ng'omulimu yaguvaako dda era nga ebiseera ebisinga abadde asilayinga babosi kyebaagana. Waneno NTV okumanya nga tesaaga agenda mu maaso n'okuba nti egoba mukyala mukulu amanyikiddwa nga Caroline Mark oluvannyuma okuba nti yatandika okuba nti atigisa MC Katsi ng'akalangira nti wadde wa sirimu n'agenda mu maaso n'okuba nti agitiigisa. Abakyala abakola ku TV lwaki baloozinga nnyo focus? Lwaki mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remmie yasobola okuba nti agobwa ku Spark TV? Buzibu bw'ovaawa bwetugenda okuba nti tutunuulira. Ngenda kusaba ogere mu maaso n'okuba nti osubscribe tusobola okuba nti tutambula ffenna omukutu gulimu gwa Uganda Mukamooli. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli. Amannya nga bulijjo okuba mpita Ntambi Jimsal number 1 Ebyaama Lwaki made in Uganda. Amawulire agatambula tegawoomya nakabololo. Amawulire getufuna yes siga mulembe. Hard working girl omu ku bakyala obaolyawo abazze ne babeera more respected in media nga bakabeeramu ebbanga ttono nnyo. Njogera ku mukyala amanyikiddwa nga Precious Remmie. Wetwogerera Remmie mukyala wattu ebintu byatagadde dda nti akalimo ko Spark TV kasigaza kitegeeza okuba nti obaolyawo yagobeddwa omukyala ono era nga ne replacement bamaze dda okuba nti bakifuna. Ensonga obaolyawo egenda mu maaso n'okuba nti goba Precious Remmie ate nategerekana naye ng'ate ku NTV waliwo ebintu bingi mu national media waliwo ebintu bingi ebitategereka nti ebiseera ebisinga babosses bagenda mu maaso n'okuba nti basaba okukaka n'okuteeka mu feelings abakozi baayo nga bakozesa akaboozi k'ekikulu. So mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remmie yagenda mu maaso n'okuba nti alangirira nga bwe yagenda n'okuba nti alangirira omwami we era nga abadde atijja n'omwami we ebiseera ebisinga ng'obaolyawo ennaku zino takyatimba na show za TV atacyatimba takyalanga na show ku social media wabula okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti atigisa omwami bwe yakafuna ekintu ekyanyiiza bakama be ne basalawo okuba nti bakuba emeezi era nga wetwogerera omukyalo ono omulimu guyinza okuba nga oguweddewo. Amawulire getufuna okuva mu nsonda ezesigika agalaga nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remmie bwe kamaze okuba nti kagwamu dda anti babosi be okuva ku NTV basize okuba nti boolyawo babituulamu okusobola okuba nti babigaayamu ne basalawo nga bo abantu abakulu ne bagamba nti kimala baagala omuntu alina impact ku television yaabwe si muntu akosa television yaabwe okuba nti ye atuusa ebigendererwa bye ng'ebigendererwa byabakama be tebabirina era nga wetwogera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remmie obaolyawo yamaze dda okuba nti akomamu omuliro yamaze okuba nti abwaka era ng'omukyalo ono wetwogera yagobeddwa dda ku TV eno. Ekibuuzo kiriwo ekiteebi Precious Remmie TV kijasobola okuba nti addako ku radio akyaliyo oba nedda era nga obaolyawo kiki kyetusuubira okuba nti omukyalo ono
akola. Kyenyinza okuba nti kubako analysis kiri ekintu kimu nti mu Uganda abaana abakola ku TV ne radios bagenda mu maaso n'okuba nti bafuna obusente obutono, ate nga abaana abasinga balina ebirooto by'okuba nti basitula famire zaabwe okusobola okuba nti baziteeka waggulu y'ensonga lwaki oba oliawo ogenda kwesanga nti omwana asobola okuba nti aleka omulimu ku TV n'agenda mu maaso n'okuba nti akola emirimu emirala just egirimaina. Kankuwe example ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Joel Osenyonyi nti bwe yagenda mu maaso n'okuba nti afuna omukisa okuba nti akola ne Bobi Wine, omusajja ono yateekera mu ddala amaanyi era nga Joel Osenyonyi bw'omutunuulira agenda mu maaso n'okuba nti akola oba oliawo ebyali tebisuubirwa. Tunuulira Joel Osenyonyi yagenda mu maaso n'okuba nti akakasa ensi nga amawulire bwatakyagaagala kubanga kiraga lwatu nti asobola okuba nti asulawo omulimu bamugamba either ku resigning oba okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti alekera okuba nti asupportinga Bobi Wine. Omuvubuka ono yasalawo okuba nti aresigninga oba okulekulira omulimu okusobola okuba nti yegatta ku byobufuzi kubanga birimu byo ssente mpitirivu era nga yagenda mu maaso n'okuba nti ava ku TV yemu mpolampola. So Joel Osenyonyi yasobola okuba nti atambulamu mpolampola because amawulire bwe gatyo bwegali nti akasente oba oliawo abaana bagenda mu maaso n'okuba nti bafuna akasente katono. Tukiteebereza okuba nti oliawo Precious Remmie engeri gye yali nti yakazaala, this is my opinion, engeri gye kiri nti yakafuna omwami era ng'omwami ono abadde awangalira mu ggwanga lya America. Bw'otulina processing gye babadde bakolamu ebintu byabwe ebya speed kwanjula kugatta ku kyalo n'ebisigaddewo, oba oliawo omukyalo ono n'omwami ono babadde baagala kufuna luwenda lusobola kuba nti bafuna visa okusobola okuba nti omukyala asobola okwabulira Uganda agende mu America ng'agenza okuba nti asiteyinga n'omwami we amanyikiddwa nga Raymond Bindeeba oba Mr. Cocktail. Kino nno kikulaga nti ku process gye baakola nti Remmie abadde mu Kampala sente zaazifunye n'erinnya alifunye naye oba oliawo ebigendererwa bye tebinnatuukirira bulungi, so n'asalawo okuba nti akozesa opportunity y'omusajja gwe yafuna okusobola okuba nti agenda mu nsi gyekoma that is America okusobola okuba nti aliyiya obulamu obupya. Atunulira omukyala mukulu amanyikiddwa nga Flavia Namulindwa eyakolanga oluyimba lw'okubukedde TV saawa zino okukolebwa Caroline Makanti. Otunulira Flavia Namulindwa naye yali akooye ebintu by'okuba nti afuna obusente obucolo ng'ate society egera maaso n'okuba nti emanya nti olina sente empitirivu. Bw'otunulira Flavia Namulindwa yasalawo okuba nti aleka omulimu gwa bukedde, yali waliyo kye bayita yona conversion, yasalawo okuba nti aleka bukedde TV n'agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo agenda mu America okusobola okuba nti ayiye obulamu era nga bw'otunulira omukyala mukulu amanyikiddwa nga Flavia Namulindwa ebintu agenda maaso n'okuba nti alifuna. So bw'otunulira Precious Remmie nti ebintu byonna waliwo scandal z'abaddemu, scandal z'abasajja abatutegereka abakulukulu. Bw'otunulira Lwasa naye tali awo presentable agenda maaso n'okuba nti afuna ebizibu ebyenjawulo just because of embeera obutabeera nnungi mpolampola. So ate nga ebintu ebyo sometimes byetaagamu bugumikiza naye njagala okuba nti nkuwa example ya mukyala mukulu amanyikiddwa nga abamu ku bagumikiriza. Bwetulira mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe nti yagera mu maaso n'okuba nti asettinga pace n'okuba nti asettinga president esobola okuba nti emutekinga esobola okuba nti emusobozesa okuba nti afuna akasente nga nali oba oliawo mu America tasobola okuba nti amanyikana. Remmie yabadde atuuse ng'abadde asobola okuba nti akola akasente akenjawulo newankubadde ng'ate engeri gyokakolamu oba oliawo ye yali tagiraba bulungi ate ng'alaba emyaka gigendera, alina ebirooto by'okutuukiriza, alina omwana, alina maama we gw'ayagala okuba nti asanyusa n'ebisigaddeyo. So kwe kusala okuba nti asuulawo mayidiyaka nagamba nti oba kijje kabangobe ngende mu maaso n'okuba nti nkola awalala musabire ebyereere birungi byerere kubanga oba oliawo obulamu ajja bukyusa ezo zikuze zisuubira naye ng'ate waliwo ne president endala nti oba oliawo n'omukyala yagenda mu maaso n'okuba nti ayanjula omusajja nti waliwo bosi we eyagenda mu maaso n'okuba nti afuna akasajja ku mutima. Omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti asabiriza mukyala mukulu amanyikiddwa nga Remmie era omusajja ono yasobola okuba nti afuna akasajja ku mutima kusala okuba nti amugobera ddala nga beekwasa obusongasonga obutonotono nti takyakola kintu takyakola biso. Omukyala ono bwe twogerera takyali ojjokera recently ne Gabi yagenda
agenda mu maaso n'okuba nti ayabulira ensonga ye ezimu ezo bya bintu bya muntu wa wansi agenda mu maaso n'okuba nti ata NTV era agenda mu maaso n'okuba nti buli kimu akikyusa n'agamba nti ekijja kije nze etambudde nga Precious Remmie yasazeewo obuliawo ateekawo okukibirizawo show byonna kati basazeewo okuba nti bakita omulundi gumu era nga wetwogerera basobola okuba nti batambuza obulamu mu another style katubasabe ebintu bibeerere baganda bafe buli gye bagenze basobole okuba nti bafuna amajja basobole okuba nti bafuna ffe basobole okuba nti bayitamu kubanga ezi bwetyo bweri nti olwaleero atomanya kidira nkera all we need in this world is kufuna option ebeza family zaffe kubeera bulungi nakufuna bintu birungi nakugenda maaso nakuba nti oba oliawo tufuna yes ebintu ebisobola okuba nti bitongerayo mu maaso Remmie bambi katuwagaliza ebirungi byerere ogende mu maaso nokuba nti oba oliawo ofuna kyosinga okwagala bampita Ntambi Jimsal Abisomodde kwa Uganda Mukamooli ntumiddeko bakyaliba nga okulira Kan Media MC Morgan yes n'abantu mwenna abasikaddewo bye bye for now katukomewo. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.